Geoffrey Rutaya biranze kati mama Mera n'olutalo alujje ku Geoffrey Rutaya alutadde ku Irene Namatovo byonna nja kubanga mbikuwa alayidde n'akomba ku paasi oluyimba Nice and Lovely lwali lulwe era ye mukyala yayanjulwa ebyo byonna nja kubanga mbikutuusaako mu maasawo gwe weyongera okubanga wekumidde ku Legit TV 256 mukunja tasera ali mu mbeera ki byonna waneno nja kubanga mbikuwa ate by'omunnamawulire eyewa President Yoweri Kaguta Museveni amawulire g'amalwaliro biranze era nga byonna waneno mbirina mu bujjuvu nja kubanga mbikuwa abantu bakyogerako ki yazizza gwa musango kyobwo byonna waneno ku Legit TV 256 nkugamba bugambye nti gwe tula tuzikalira nywera byonna biwetaaga okubanga omanya nja kubanga ngakuwa munnange owa Geoffrey Rutaya twogera ku Honorable waffe omulungi oluvannyuma lwa mwana okuvaayo n'abanga yeekubira enduulu mbu taata tamuwa buyambi manya taata teyamuwadde school fees ate twabadde tukyali awo ne zireeta maama n'akakasa ng'oluyimba Nice and Lovely baaluyimbira ye kasooke nkuwa akatambi weetaaga okuba kumanya Irene Namatovo yanukudde atya asooke nkuwa ku butambi buno obwa mama Melanie ng'ayogera n'ekyokuli kijagala okwogerako ebyo boogera nti oluyimba Nice and Lovely n'omukazi we yalweteekako ye yali ayimba bizigo taata ojjukira yangamba muzaalira omwana nawe mbuuza nemubuuza ng'onooga teyankuzaalidde omwana yangamba njagala omwana nemugamba wayagala omwana nagamba kuwa ekyozaalidde nemugamba ngenyingira oluyimba ko nali kyagala byosente nali mwana sinatembera nanga oyimba oluyimba nangamba nawe mukale nenalukula era ebiseera buli nafunira olubuto mwe yayigira oluyimba nali naakazaala byebiseera ababinonyeza binoonye lwalonkinga nayitandiraku ate n'ekirala kyogamba ndewaka kuteeka yalina taata wali wagwa muyinziki naye bwe wayimba Nice and Lovely toddanga mabega paka alikudda mabega sayidda mabega yali yagwa mu music nasangaza zikakanya alyawo naye kasa yayimba Nice and Lovely ayidanga mabega kitalidda mabega kaddamu yagamba mu bizigo lwase yagamba tonyonyereza ya nikisawo ebiri aliyinyoboko olw'ebibanda nako n'akateekamu kuba ndiw'ebibanda olwekafuno lwanoga olw'ebibanda lwano kukyayimba Nice and Lovely yali atemabega bana omuntu mikisa ddiva ibanda mbaako era ono omukyala teyakomyawo ekyo tekyamumalidde kirabika olutalo lwe yalwetegekera ng'alina kyabala teyakomyawo natuuka n'okukakasa oba takomyawo natuuka n'okukakasa nti ye Honorable Geoffrey Rutaya yamwanjula mu bakadde be era nti bamumanyi bulungi nnyo mbakatamirani yantwala ewaabwe nebanyanjulira ewaabwe era nze Sezana ne Nazara nkoko bagisala ne tugiriyo omwana bamwaniriza bulungi mu kika twali twakavayo wagwako obanga ng'emyezi ng'esatu naaba nga takwata masimu nga sirina wemujja nettuuka ekiseera landlord n'ayagala okunfulumya ebintu aweza na wano saamu nenoonya Honorable nga sirina bwemujja letanafuuka Honorable just muyimbi nenoonya wemujja nembulwa baganda bange ne bagamba manyi kyoba okola Nice Kampala giveemu kwata omwana wa Rutaya omumutwalire okwate ebintu byolina mu nju byolaba abantu tosobola okujja nabyo ebirala obigabe oba obisuule ove mu Kampala nensitula Mirani nengenda owa Irene wenyine waka kuba nali manyiyo yali yandagayo ani yakulagayo omwami omukyala wamanya ebyalaavu nali manyiyo nengendayo nasanga taliyo nenkubira muganda wange nemugamba ate nga nasangawo payasi n'abaana bala n'omukozi nemugamba ndi mu makana wano nayisanzeewo omuntu mukulu kati omwana musuula awo n'agamba atokikola singa bajja ne bamuyisa bubi ne bamukola ekintu ogenda kuvunaanaani gwolekedde omwana gamba taata w'omwana ajja omulekere mu bulungi kati ye bwe yajja n'oyo abe oyo ayogera nnyo yajja n'oyo abe ne bateeka motoka ne bagamba uno abadde alumbye amaka gange alabika abadde azina ebbomo alaze kukoota amaka gange naye nga nali nze mu bulungi ng'olodde message zonna zirina mbadde nzimuwa nkwegayiridde mpaka ndatuuka ne ngamba naye lwaki mbonaabona ne Kampala kanzira eyibanga naye ekyokuli kyejagala okwogerako ebyo boogera nti oluyimba Nice and Lovely n'omukazi oyo yalweteekako ye yali ayimba bizigo taata ojjukira
yangamba muzalira omwana nawe mbuuza nemubuuza onompa ki nga nkuzaalidde omwana yangamba njagala omwana nemugamba oyagala omwana nagamba kuwa ekyo nzaalire nemugamba nze nyimbira oluyimba ko nali saagala nnyo sente nali mwana muto sina kyemyala nagamba yimba oluyimba nagamba kale ngenda lukulu era byebiseera mwe nafunira olubuto mwe yayimbira oluyimba nali nakazaala byebiseera ababinonyeza babinonye lwalonkinga nice and lovely ate n'ekirala kyogamba mbweka kuteeka yalina emikisa taata wali wagwa mu music naye bwe wayimba nice and lovely toddanga mabega mpaka lera ate tolidda mabega talidda mabega yali yagwa mu music eza nasanga ze zikakkanya ali awo bibye naye kasita yayimba nice and lovely taddanga mabega talidda mabega yagamba mu bizigo lwaki yagamba tonyiriza atapinga amasanyalaze mikisa wegiri aliyimbye moto olweyibanda nako nakateekamu yerabira oba bwerabira olweza olwekakuto lwanoga kumbe nolweyibanda lwanoga ekuba bayira wiri kukyayimba naisa nabo yali azze mabega banaye munjulire oyina nobago wamutuusa ku MP mikisa bayibanda nvaako asewo ne banyabo emboozi yeeyo gwe yayimba okwaikayimba abasajja balina kuteganya solo balita naisandala erinya lyange banaye erinya nalifuna nga nakazaalibwa bwenti erya nayisi nga nakajja mu nsi nenfuna erinya kwekwaja erinya nayisi anafu nze nayisi yesijje amanya gange nze nayisi yesijje ate nakula eri erinya nayisi nga siryagala nga buli lwengenda kusomera abaana babeera banjereka nayisi ekikopo nayisi esuwaani nengamba mama eri erinya nayisi linzijeeko nkoye buli omu ampita kikopo ampita kye akuli akagambo nayisi mama n'agamba eri erinya tetugenda kulikujjako wenakuzaalira mu ddwaliro omusawo yakunzaza agamba say nice baby beautiful baby baby kati nabera ngapita you are nice kati wetwava abe n'abali ku ddwaliro ne basiganga bapita you are nice bwenava ne bangatako erya esije kati nkinyonyodde bulungi abantu akayimba kako bali eri bagamba akayimba oluyimba yalina nokukola bwato oluyimba yalina nokumpako ku ssente kuba lwamuleetera emikisa yakolamu ne lonki nali nakazaala nali muzaala nalina kawere bigambo ki byinza okugamba honale ebigambo byengamba honale banoonye omwana we atandika okufa ku mwana we na buli musajja mwena basajja mwe gye mwazaala abaana bamwe munoonye ku baana bamwe mubalabeko omwana ne bwata olina mugulire wakira ice cream ne banga bakuteeka mu kooti eno obadde mu bibyo noonya omwana ono oyo omwana gwosuulira bwotyo enkya waali mwetaaga n'agamba mama wansuula kati nga nze omwana owange ne bwemba nemutwala ebiri leero ng'azirabye enkya nemugamba leero nga tetulina kyakufumba kubuuza ziri zowabadde nazo wazitaddewo okitegeeza nti nze nakola omukwano ku mwana naawe taata omwana anabagambye akuzibwa abantu bameka babiri tebaayo omukazi addamu okugaana omwana we kulaba taata omusajja mubuulidde omukyala byayogera nti amanya ge era bamwita oba night nice sibitagadde bulungi naye nga bibya wakatambi osobola okawuliza bulungi nawe otegeere byayogera omukyala ono era ndowooza ekibagamba nti ekibaluma nti Honorable Geoffrey Rutaaya abaana bali abamukyala Irene Namatovo mbu alina obudde bwabo era balaba nga azanya nabo. My name is Namba Samira Mutaya. I'm 17 years old. My father is called Honorable Geoffrey Rutaaya. My mother is called Monsisi. Mwe mubeereeyo abaana bamwe bagenda okukaaba alina yafuuka kamulali byebyange kaneebake kyomuntu kyosobola ogezaako nzire kusomero kigawanyi right now ndi musinyafu naye sinaba kudda ku ssomero ensonga ennyambiseza okudda ku ssomero sinti oba njagala requirements sinti oba pocket money wabula nsomero school fees tugenze tuzunze mu makoti nzigenda mama wange agezezaako buli kimu yasome era nga bajja mu media kubanga naye waliwo back then nakolera results enungi mu P7 mama wange bwe yajja mu media oba mboozi oba tata wange asasulira school fees because tayagala kukola n'aligenda tata wange kubanga akimanyi alina balabirira alina abaana abalala alina famire endala tamugerera bubi tajawe naye amufunire ku kadde mbu nga wafunira abaana bali abalala ebyo byayagala naye ye omukyala Irene Namatova yanukudde atya omukyala ono bibino
ebyo bwe bityo ye omukyala Irene Namatovu olinga we yennyonnyolako ono ali eno munnange ye ali ku mazina ge anti munnange ekintu yakimala dda ate ffenna tukimanyi nti oba mujjukira akayimba pretty wange akayimba akasinga okubanga kakwata abantu omubabiro ababiri bano balina love eyanamaddala Geoffrey Rutaya na Irene Namatovu balina love eyanamaddala akayimba pretty kakwata abantu omubabiro tebakomyawo ne bayimba baby boy ne baby girl bano abantu eno kapo ne bakola batya teri kisobola kubaawula kubanga essaawa ya kakati yonna we bali batuuka dda already kati balina gyebuvuddeko aneeno twala abapayasi ya graduatinga kwegamba bino bikadde ono byazza oba byakomyawo ndowooza ebyo byonna byaliwo Irene Namatovu yabirabaalaba dda kakati ndowooza ono ne wanayogera tebikyakola makulu naye nga byo bwe bityo kirungi nti omwana yavuddewo n'aba nga yeetondera taata we n'agamba nti dadi nsonyiwa sente wazitaddeyo era b'essomero batugambye nti kweziri nja kusoma era nafukamira wansi n'agamba dadi abantu b'e Kakuto dadi wange mulabiranga ddala akalulu mukamuwe naye akagambo ako ke yasembezzaayo n'agamba nti dadi nange nkusubwa njagala nange ojjengeko eno ku ssomero nange neekubyeko obufaananyi naabwe abaana batulabeko mu butambi ng'oli nange kwegamba ndowooza omwana naye kyayagala ayagalako ki ayagalako ku mitimbagano oba oliawo ayagala dadi agendengayoko ne beekubya obufaananyi omwana n'alaba nga dadi amutaddeko ku mitimbagano oba oliawo ng'amuwishinzeeko ka happy birthday ndowooza byebyo omwana byayagala naye nga kyonna kyekiri byo webityo webitambula nga tuvuddeko eyo nga tweyongera mu mawulire ag'enjawulo katukutwaleko mu updates eza mwana mulenzi Mukunja Tasera juzi gyebuvuddeko aneno yakubwa amasasi ate nno yakuyimbira akayimba akakuta abantu omubabiro naddala abanankyukakyuka ekayimba ke bayita Sure Win abantu kyebalowooza nti oba oliawo kekazaalwa bulwa akavaako ebizibu okubanga bamukuba amasasi naye ali mu mbeera ki essaawa alisigala mama kagwa keketone negomesi yandibangalinemu alisigala mama kagwa keketonye nga n'oluzungu talumanyi alisigala mama kagwa keketonye n'okumulagako mubanakuswaza omwegana bambi alisigala mama kagwa keketonye tumusabirire nga tumuteeka musala nti mukama amutemere amakubo oba amuteeremu obwangu asobole okuba nga asooka bulungi nga tuvuddeko eyo mwana muwala Vivian Tendo ali eno munnanga aliisa buti era ng'essaawa yakakati wetwogerera jajoyininga bawe bali Mitala w'Amayanja. Hey guys, this is Vivian Tinsley. Hey, with me, Tinsley here. This is my beautiful wife. We're just here rocking and rocking. What's the name of the place? Yeah, Hot Springs. Arkansas. Yeah, Arkansas. Yeah. And this is a beautiful city. We're just about to do the boat, We're going for a boat ride. See you guys. Love y'all. obulamu obunange butambulanga we babubala nga tuvuddeko nga tweyongera mu mawulire ag'enjawulo twabagambyeko nti waliwo munnamawulire amanyiddwa nga Mwesigwa David ono yavaayo we bali mu State House n'abuulira Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni nti taata gy'otali ebintu eri byayonooneka nti mu malwaliro abantu tebalina na bitanda basula wansi nti abakyala abazaala ate bo kisuuse munnange
twabadde tuli awo ne bakatutema nti ate prime minister alagidde akwatibwe. Wulira akatambi kano bye bino ebigambo mwana mulenzi byayogera ebyamuviiriddeko okuba nga bamukwata. His Excellency amanya nze mwesigwa David nga nkola ne Galaxy TV. Mugw'omukaaga lwe nali mu State House, His Excellency natuusa ripooti gye wali nga nkugamba nti amalwaliro naddala ery'emukono Kayunga ne Namuganga Health Center sire mulimu obuzibu bugamba nti mu ddwaliro ly'emukono General Hospital abakazi bazaalira wansi. Neno twalabasanya Sanya Mujahideen gwe twogerako. Omwami oyo yakyaka nnyo ng'ali mu kkomera, yayogeranga ebigambo bingi ne bamala n'avaayo. Bwe yavaayo kale yali ayina ebigambo nga bingi, nga ayina kwegamba sitole ze nga tezikwatagana, nga ali mu NRM enkyomusanga ku Nuupu, ali mu NRM akola bino, naye onavuddeyo nakuleetera Sanya yaani n'agamba nti ebyo byonna bibadde bikolebwa naye twali tumutaddeko amaaso aga abiri, era n'agamba nti omuntu ali behind Sanya nti yono. Waliwo emabegaka we mwali mwogera ku Sanya Mujahideen ne mbagamba kusanya sikuoba oteeka amaaso, era nakola video ne kugamba Sanya sikuoba oteeka amaaso gateeka awo ku Sseggujja. Nabadde ndi wano eno nga ndaba basanya bagenze wa Museveni Kololo, nagenze okuyisayisa amaaso nga Sseggujja mulaba. Oyo Sseggujja ye mugezi gwe nabagamba, ate nakugamba akubira bafuutu soja efuula buloka akubira bafuutu soja. So fuutu soja yenna bakubanga ku simu yo, Sseggujja nga yagikubye tandika okweraliikirira. Ate bw'omusanganga dukira wala. Sseggujja omusajja ye mugezigezi, yaliko mu UID era twatandika naye ebbanga ery'emabega mu People Power nga n'ekitebe ky'Ekamuuta tekinnazimbibwa. Oyo Chairman Sseggujja kati ye mugezigezi, yanyiga amapeesa yabala buli kimu. Sseggujja oyo namutunuulidde kuba mukwano gwange, oba njagamba ali mukwano gwange nga tannasibibwa, newe yasibibwa nga mukwano gwange n'okuva lwe yavaayo so agamba nti mukwano gwange. Ne namutunuulidde n'amaziga ne gajula okunzija mu maaso. Natunuulidde Sseggujja ne nga ono Sseggujja bw'atyo bw'akoze oba bw'atyo bwe yakola. Sseggujja yali omu ku bantu boyinza okugamba nti abantu abagazi b'enkyukakyuka abasalaasala entotto okulaba nga enkyukakyuka etuukawo, naye lwakubeera naye alinamu wiikinensi ya ssente, ebirala nga bikyali awo, alinamu wiikinensi ya mane awali mane. Sseggujja oyo so fuutu soja alina bw'olaba Sseggujja duka jamba omuviiri, ate bw'akuba ku simu yo nga bw'azikubako era tandika okweraliikirira. Byebyo amannya n'eddoboozi batokke enze munnamu. Juzi we tuwamulabye nga ye ali awo n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni nga tamuvaako, n'amukakasa n'amugamba nti munnange ffe we tuli kubanga tukola kakuyege okuwa akalulu. Ssanyu nno waba mumujjukira bulungi, oyo omusajja ali controversial, eyavaayo n'ayambalira fulufiga oluvannyuma lw'okubanga fulufiga baamujja mu kkomera. Yavaayo n'agamba nga ng'akubira ne bafulufiga amasimu ng'akakasa nti babasibisa era bali bulungi, babakolamu ssente ne babajjayo. Olwamala n'ayambalira fulufiga n'amugamba nti yamusiiga enziku, simanyi yamukozesa. Bigambo bingi nnyo omwami ono bye yayogera, abantu ne batuuka okwebuuza abalaka ki. Wuuyo akomyewo ku kitebe n'agamba nti biri yabyogeranga, jasi yali ayagala aveeyo era bwe baamuta ng'alina okusooka abantu ne bagamba so okukkakana nga bagambye nti katumulabe bulabe, tumuteekeko tumukumireko eriisa ejjogi, tumuleke tumulabe. Munnange ye muntu nga ajja n'alabikamuko n'abula so bakugambye byonna ndowooza wandibadde weetaaga okuba ng'omanya, wagambye nti omwami oyo oli abadde waawo nti yali emabega w'ekintu ekyo yabadde akimulukira, oba n'essaawa yakakati tomanya kubanga ye ssaawa yonna ojja mulaba ng'akomyewo nti nze ndi wa NUP eri nali noonyeeyo ssente, ate baali bansuubizza ebigambo bye bwe bityo aba ayogera buli kaseera. Naye nga kyonna kye kiri
mwebale kwebanga mwekomidde ku Legit TV 256 nga wano wokka wofunira amawulire ag'enjawulo era nkugamba kimu nti bwobanga tona subscribinga kekadde subscribinga womala ngonyiga kadde ebisigadde byonna buterevu amawulire nja kubanga ngakuwa era nja kubanga ngakutuusaako wonna woli wonna wosinzidde gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kimu kiwetaaga okubanga omanya kyonna tukirina webale kubanga oli naffe webale kutambula naffe webale kubanga wekomidde ku mukutu tusiima nnyo era tusiimira ddala tugamba kimu nti nange tujjanga okwo olw'omukwano omungi gwe mutuwa era naffe tweyama tujja kubangawo okubanga tubaweereza buli dakiika buli katikitiki temuvaawo